Ssemaka Natukunda asobeddwa ekkane mu kibira mutuuze ku kyalo Ŋŋandu ekisangibwa mu munisipali y'e Mukono ng'ono nnyini nnyumba kwasula naye amunaabidde mu maaso nga yamuwadde wiiki emu abe ng'avudde mu nnyumba ye lwa kulemererwa kusasula bbanja lya myezi 9. We tutuukidde ku ofiisi yakwasaganya ensonga z'abaana n'amaka nga Natukunda atunula binsobedde ng'ono ategeezezza nti mukyala we yafunye obusungu olw'abajja okumusuulira abaana abangi bwe batyo ng'asabye kabiyitewo okudda awaka bakuze abaana kuba bazze batoba bombi mu mbeera yonna okumala emyaka 15 era ng'alina bangi baakuzizza nga si babe. Zaaliwo nti omukyala okuva waka yavaawo olw'ensonga nti baali baleseewo mutabanyi wange ono omulala ng'agamba tasobola kubeera na mwana oyo mugyewo era we yasinza n'okundagira nsitule omwana n'abaana bana bakulu be nazaalawo abalala be yasangawo nabo mbagyewo naye wandagira okutwala abaana simanyi sirabawo wakukola ki wakubatwala awo abaddewo ng'asobola okumbeererawooko ebisinga obungi era n'abaana bano nga ngamba nti banjagala bagende bawumuleba okukyalako oba okukyaza abantu bagenda bazaala maama waabwe so babadde nga basobola okubeerako nga nebawulirirako emirembe naye kati bino ebyatuseewo sisobola bateeka ate eri buko. Abamu ku baana balaajanidde nnyabwe Marion okudda abakuze nga bwe baba nga baliko ekyo bamusobya bamusabye abasonyiwe. Ofuna ekifo mu mutima gwe otusonyiwe kulira omulanga gwaffe maama oba ofuna ekifo mu mutima gwe okomawo gye tuli tusaba maama gyonna gyoli tusaba okomyewo tusaba okomyewo Babatuuze bagamba nti omusajja ono abadde tayisa sikaati nga kye kyaviiriddeko omukazi we ow'omu maka okunoba ng'ate abalala bagusalidde mukyala nga bagamba nti yandibadde aguma n'akuza abaana b'omusajja kuba naye alina be yamuzaalamu. Nti ekyadduse omukyala oyo leeta baana bangi waka omukyala kyagandooza yadduka n'ekirala singa ono afuna omulimu n'akola munnaffe naye wanaddamu ebyo by'okusabiriza tajja kumalako ensi eyagala kukola wabanga yegwe n'abakyala w'ewaka nga gwatuula ewaka tolina kudduka ebyo bintu baawo byabakoze olina okutuula bali baana baani babbaawo n'obatuuza ewaka bonna n'obayisanga baana gwe bakuteeka ewaka nga gwe mwenye tovanga waka gwali mu kintu gwe solooza abaana ba musajja obayambe bakule. Ye Najjuma asabye maama Marion eyanobye okudda mu maka akuze abaana kuba maama bw'ataba waka ebizibu biba bingi ebituuka ku baana. Tosobola kutambula butambuzi embeera ne weeba ekalubya etya n'oleka abaana abato kuliko n'abalongo ba myaka 5 n'otambula n'ogenda oyinza okuba nga weekwasa embeera naye ate embeera esoboka kasita mubanga muli babiri kati taata akaluubiriddwa takyasobola kulabirira baana bano nkuba omulanga maama oyo yenna yenna gy'ali abaana bawanjaga bakwagala okomewo musobole okuba nga mukwasaganya embeera basobole okusoma. Tutuuseeko ku kyalo Ŋŋandu ne twogerako ne ssentebe Kitenda Ibrahim ng'ono omusango agutadde ku Ssemaka Natukunda gwagamba nti tayisa sikaati. Tutegeeze ku kyalo kuno kuzzeeko omuze ogw'abavubuka abo saagala kukola abalinga bakateeyamba abaliwo nti bagenda bakwana bukwanye bakyala kubazaalamu oluvannyuma batandika okugenda nga basabiriza obuyambi mu mbeera bwetyo n'okuba nga bagenda balyaza amaanyi abantu. Ye amyuka RDC w'e Mukono Kasibante Hassan asabye abasajja okukomya okwendeguza ng'awadde Natukunda amagezi abaana batwaleko mu b'ekika kye basobole okuyiiya ensimbi ezibalabirira. Abasajja newankubadde ekituufu twagala abaana baffe bakulire wamu naye ate n'ekyono omuwala omunyigiriza nga buli mwezi omuleetera omwana si kituufu. Kaweesa Paul yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV Agaleero.